bigamba ndabisiza wanje atampadde ekitiibwa. Akwesiza ekitiibwa kiwayi tosuubira. Asin abadde nkusaba tetunya gyasobola wa maama kinene nnyo naye ku lunaku luno lwa Mother's Day fukamira weebaze maama ono okuzaala n'okukuza n'okubanga tuli wano fembi tufukamire twebaze maama kubanga maama ono amaziga g'omulaba avaamu naye ebigambo bino njagala osengeko ebigambo byo by'osobola omuwa ku luno olunaku lwa Mother's Day kuba maama muli awulira essanyu ly'amaanyi teyakisuubira nti mutabaniwe asobola omufuula ow'enjawulo ku kyalo kuno maama bw'otambula bakuyitaani maama Yasini. Maama Yasexi. Kati senge nange nsanyuse nnyo okulaba nti Yasini kye bali bansuubiza mu bo mu bayaaye. Yasini ampeseza ekitiibwa nandita abanamawulire bwe bati awaka wange. Yes. Agende bali bagamba nti bayaaye. Kale Cruise Exclusive kwe tuli webala nnyo okubeera nga ate twekuumirako wamma nagamba nti ebintu bino ebyokusuba nga ate tutula abavubuka bannaffe tetujja kukomaawo tujja kuba ate twongerera ddala okuba nga ate tubasitula. Allen Cruise gemanya ku Facebook oba nfuna bulungi nnyo Allen Cruise, then Instagram Allen Cruise Official nebanga tweyongerayo wonna TikTok Allen Cruise wonna nfuna bulungi nnyo. Kati olunaku olwaleero tusinzidde wano Kibuli awe tusinzidde okubanga ate tukuweereza olunaku olwaleero awe tusanze mwana mulenzi ng'ate ono comedian asinzira wali ku TikTok nabanga ate asanyusa abavubuka bangi nnyo. Nkiwa naye wali omulabyeko nkiwa video ze zikunyumira ayina ka video ke yakoze of recent olimba olubaluyita batya njagala ku I don't wanna fly sagala kaba I don't wanna cry. So munange ka video kansesa nnyo naye mulabidde banga ddene ku TikTok naye atako kali kamaanyi nnyo ne ka trending wama ku social media konna ba celebrities abenjawulo nabala kusata nga bakataddeyo naye nga twagala okumumanya naye ng'omuntu n'okumwongera omupushinga n'okwongera omuwagira. How did he come up with that concept? Engeri gyayambalamu maaso awo tujja kuba tubuuza ne ku maama tujumize naye bw'omulamu bulamu bwaddala nvuka mulungi nnyo tukafaanana bulungi nnyo naye tosobola kikkiriza nti yeye. Kale nja kusaba abeere ng'ate atubuuzaako akaseera kano kennyini then ndowooza otumala awo tubeere ng'ate tweyongera babuuzeeko. Kale sooka babuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo eno ekamera mujebale mujebaleko sanyusa okubasanga mwenna yenze Yashpopy erinnya yatwali Poppy kansoke na Poppy kuba somero baali bambuuza nnyo kale baali nali nefujjo I was so funny abantu nga bampita nnyo Poppy kusome papi kati bandyawulire nga sikitwala nnyo nga budde buli awo naye nga kati bandyawo neera erya Yashi negijjira awo mu makati awo kuba wano walungawo abaana bampita shiishi naye ng'ekinuze tekyandi mu mutwe shiishi mu abaana bato erinnya lya Yasini nze Yasini amanya amatuufu naye ng'erinnya lya Yasini omwana oli pronounce nga ali mubuzaabuza so shiishi kali nali ntuddeawo ndowooza banga siddene nnyo nekijja lwaki sitandikawo ekintu mpolampola kashiishi era nanyala kuyita shiishi Poppy si Yashi nanyala kuyita shiishi Poppy safaayo naye mba ndyawo waliwo omuntu yampita mu kkubo nti Yashi oba yali ayita mukwano gwe simanyi kati mba nkomawo waka nga no problem Yashpopy tusimbule ngamba okay banga byali natandikirawo naye nga nze mu kutandika satandika nti I wanted people just nalikale negombe entertainment abantu abo ngamba nzani gwe batamanya muki mu ggwanga kozo omuntu nali waliwo bawe nali ndabako serebo omu ku border
imagine wabula yali amumanyi nenga tono celebu tamumanyi ne connectivity yali awo nga yamugamba omanyi boss wange tompa sente you get kankuvugira ki nzani akuvugako so I had that nga nzani atakikolako ngamba one day kati sister na kona wawo natandika kuvadda ntandika mpola nenga nteka ku status nga sister abantu sister ne brother banga Yasini ina mukiri you have talent ngero redo yambala boti nga boyambadde nali sambala bwenti ono tujja nali sambala bwenti nenga mbera nga bulwenkomo mu town mbera smart nenga nkolako half endo nga tunagena nnyo maaso amanya kama tufugwa amanya amatufu yenze Majid Yasini yes oli mwami musiramu yes mba mu family yaba Majid yes ndi musajja muluo oli musajja muluo yes nembo olumanyi wano tukolidde wano mu Uganda though part of us tuliba Kenyan Nairobi Kisumu eyo wa ne obukojja bulwano bombo chovola so obadde otujira otandika otya kino eno character yo era TikTok eyo gigendako otya era okugigendako wakiyiyo otya wali okyetegekedde tewakyetegekera kyajja kiti nzijukira bulungi empale ino gye nyambadde kyava ku mami tulina omukyala atuleetera ebintu mu katale kale atambuza engoye nali ntudde akabalaza mama atudde wano we tuli na omukyalo oyo yajja neno gundi gyondaba naye eno era yava ku eno tuba tuli awo mama nangamba Yasini omanyi jangu nempale ejja kukola ki maaso eyo ejja kuyamba kwanza embeera ewaka mbeera nnyo mubishooti basi ndi awo era waliwo nali mbeera wano kumpi waka kati nga kimpa obuzibu ensonyi ezo nga sinakukyeteekamu muli bulungi nnyo ntuuka wali nenga wayi kanveeko wano nzire wali baliko the first video for me to make nali ndikola bya balasita era ndoza abantu abasinga amatega nnyo mu ebyo nga era the first video to go through yali ya Sekajugo nali ndi awo ndi town yambadde boti smart nali nyamba bya balasita ntekako enkofira yange nenga kino sinakiteeka mu mutwe so bandi awo nenga wayi kamalega tusimbudde awo njawo ntudde nkola video yaba Maulana Drain eyo ne pushing nera kati kolo nali nyambadde short cha pink kati nga sichikoze this attire in wait kati oba yasereramu ko neddaka eno kula abantu anda chikuteyo bantu bakyagala so the moment the day I got this shot ninga kanteke ku camera Jesus I don't know simanyi nakumanya chajabuzi bino gamba the idea just came in my mind kutandika okusiba kino sati yaliwo sati yali ya blazer eno jo yali night ya blazer wange ali bweru taliwo so ate Bambi anjagala nnyo kala antekamu amaanyi angamba kiteke totya tanga va mu byensonyi tekayo ekintu though n'oba oli mu kifo kimu just be you totya wanze sister saga kulima sigenda wantu wona nti wankole TikTok zanga waka yes waka ni bebadde semyo njikoledde wano badde sigitesise kangayo ko waka nira natadde obutesi nakone kabera successful so bwentyo challenges zofunye challenges zensinzo okufuna data yes data is one kangambo bachisimaina kubanga TikTok bandi tuyambe buyambi ne batukenderezako ku data wa videos za zitambula yes naye data tusumbuwa nabo wegamba kalo usanga omwana na ngona nabanga kuvuma nabanga kwekisati bichi nobanga agala okufuna obusungu naye nokakkanu manya nti yeri yogwoli though lusikalo otambula mu kubo naye nga omuntu aba agala nnyo okumitinga get naye nga golaba ate ogenda kuswala nnyo mu bantu wago oba okola eri ebintu byo
What ofuddeyo ani agenda obira obaani abantu bakutegeera ng'otambula mukubo nnyo. I don't know why. I don't know how even. You get oyinza okuba ne ku board, imagine kati nga kiri kye nakusobola okugamba nti oli okugamba tonsasula. Yeah, 2 of them. Sure. Yes, ansanze mu kkubo n'antwala mostly kiro n'antwala kati abamu banvuddeko ku boda bwenti najja kwerimira blaza wange siye gwe twala nagamba mukanzije esimu ngajjayo yegwe wano nkulina atonsasula genda ukole bibyo Bambi weebale nakwebaza nofuneyo hype noga okay no problem. Nakulaba wa posting aka video nga olaga face yennyini abane bagamba muvubuka no mulungi naye bannange bulijjo ate byabadde akola nze bulijjo manyi kivubuka kiri awo password teyalinze era nkiwa video teziri ezo tekikulabisaamu muli mu mutima n'owulira nga alabisiddwa nga mwana bino ebintu bindabisa at first kyandabisanga nga bwe nagambye nakola video zino nga sifuddeeyo oba kinantunda oba tekintunze just kituli muno mu family asinga olabeko muzeeyi omusajja kati wanditegedde nti ye the thing is in the blood comedian naye exactly oli badagenda kujja natandike awogana musekeyo abawa hype eri taga akola nga mutudde awo musirise takyagalira ddala. Osuubira kitwa kikyo level kyokyagala ekintu kyo kino level no kyenkyagalako kati ngeri gye kyanyingiddemu kyagala ku level kikati level international eri maaso abamu batandise bangi saga kulima nti omu bangi batandise ugendula ku TikTok y'omuntu gatalina mu Africa ngata andwitinze akoze eki bangi nnyo emu ngitaddeyo ko ku Bambi ku YouTube yange zote nabakutambula bulungi naye nga ngitaddeyo naye Bambi angambi mu Philippine I think angambi you're the best. Message ki yali esuulidwa ku inbox yo nekuzaamu amaanyi nga teyali mu ya Uganda nga teri muno yali mukyala muzungu ndooza ali California yanza munangamba one day njagala kumeetingako era twafuka n'abamukwano mukazi muzungu WhatsApp ne ku WhatsApp tunyumya na amfollowinga ne ku Instagram ne ku YouTube subscribing mulungi bamutoba 99 babiki byerabidde simanyi bulungi. Cruise exclusive kwetu kyali genda maaso n'okuba nga osubscribinga wansi awo nakubira omuvubuka ono ndowooza 1 week but one ne mugamba nti nabwe namukubira ne mugamba nzala ni Cruise n'aseka ku simu n'agamba tekisoboka ala ni Cruise gwe mmanyi konze gwomanyi n'angamba tekisoboka lwaki wali weewuunya neewuunya kubanga sikulimba I couldn't believe because nali sikisuubira ate kutuukako gwe nga ngamba Cruise yani yanyonya nzikale nga nzaani nga neewuunya nga tekisoboka tekisoboka you get bwentyo ngamba why do we believing so just nali nkola free ne sister ne blaza abantu aba bangamba you have to what to push the thing ne mugamba okay kwanza nsobola okutuula awo kati tusobola kikuba mu kafani nti waliwo Munamaurire ali kunoonya n'akubuuzaako nti bannange kyali kitya never nali mmanyi TikTok tukola for fun nekikomaawo nali sikisuubirako ddala nali sisuubira kubanze onewankubira lwali kumaca noze nkuba yagenda ttonya nga budde bwe buti naga era gwe nasooka okudduka nga manyi ng'omusajja bwati ne bwati ankubidde nangamba wapi tokkiriza abo baffere nanga abo baffere tokkiriza sister abo baffere tokkiriza nemugamba kansevinga enamba yetomanya kanagenda okulanga opostinze nga yeye era namugamba nimugamba omusajja ankubidde bweba wiiki ewedde nemugamba ajja kujja ku Sande namugamba ndi free ku Sande nangamba wayasi ntokiriza
tokkiriza obafere naye wankubiddeko ekiro ne mugamba omanyi musajja neerazeemu nankubira mbwajja yaŋŋamba tulinde naye nga era takkiriza era woze amuyise aŋŋamba ani oyo afuuyo mufere tokkiriza paka wafulumye nakulaba nakkiriza naye nga nali sikikiriza nti oba omuntu nebwatasobola okunkubira wali olabye nga nkyaza abantu bangi naye nga gwe tosuubira nti nsobola okukukyaza nali era nkira naye ŋŋamba kale nga nange nga waliwo natuukira era naye nga nono omusajja alankulooza ono alankulooza nga let me just push now wekinajja amiina luliba olwo ninga tukikube bukubi nemala nenzikiriza lumu bwentyo ani asinga okupuja ng'ogyeko sister ne brother wo bani mama yakiraba atya tusokere ku mama akiraba atya kuba today is Mother's Day Bambi bane sinana mukula congratulations congratulationinga yabache ekyo simanyi happy Mother's Day atali wala kati mama katwegatteko mama jangu twegatteko okay so kati mama atwegaseeko bulungi nyo twali tusobola kusigala ku ntebe waggulu nga mama ate kiba tekirabika buti kifaananyi si kirungi nnyo so mama sooka otubuuzeeko ogamba oti balamusiza nnyo basebo mwasibye mutya mwasize mutya mwebala okujja era nsanyuse nnyo okubalaba nga muzze mu katundu kaffe akayitibwa Kibuli Kakungulu zone wempangalidde yes najja kuva 87 nze Asha Ahmad ndi mukyala alhamdulillah kitwe bulungi era tugenda kimaliriza inshallah wali kuzaala mwana ali talented nange nalabiraawo omulundi gwe wasooka olaba ku kavidiyo ke nga mwana mulenzi trendinga ku social media yaggambako ng'agenda obbikola naye wabyekangira taabiraba nali nkyaddeko nali siriwo nga ngenze sayidi ze ye mukono kati bwe nabeereye mukono nali ngenze kunoonya waliwo nali ngenze kunoonya mukwano gwange yali angambye jangu mperekereko nga yina ettaka lyayagala ngenda naye kati mandi awo ng'ataddeko ali awo ku ssimu ye ng'alaba muli mutema namugamba omuntu ono nga mumanyi wano mutabani wange nangamba nti olimba aja tinanga mutabani wange era bwe najja waka saasoka kimugamba bwe nakiraba nenkiragira taata we tonanga oyo si ye Yasini namugamba Yasini si Yasini nga Yasini nambuuza nti bino ebintu abifuniramu wa namugamba nange simanyi nga sinamugamba kati yajja mu nnyumba ne mugamba Yasini biri bye twalabye mu ssimu onoofunamu nagamba nti byagezaako bwati bwe yakoma Yasini maama okutuuka okugamba kiki ekyakujjira mu ngo nga maama akugambye kati abirabye ne kati bakubuuza bifuna ekyasooka okunzijira mu mutwe nze we nali nkola ebyo saafaayo nti oba ngifunamu oba sirifunamu ye nomukumbuuza yambuuza waliwo akuteekamuko oba mugamba nkola bukozi bintu byange naye with time abantu bansabanga nnyo youtube banze nawe natukola nasina youtube asibimanyi nabya youtube nze nkola bukozi bintu byange nebi bandi awo ngenda okulaba ng'ekintu kijja mu nga tutandikawo youtube ndandika okunyonya ku magezi bane ntandikawo youtube anti walwawo dda biki kwe kujja ne mugabo manyi mukadde omanyi kino ndikifunamu lumu mami bw'olaba omwana wo omulenzi ng'ayambadde ne yesbeji ekiwero ku mutwawo gwenga maama ebiseera ebisinga kiki oyagaliza omwana wo kale Yasini ono yava dda nga muto yava dda nga muto ng'ayagala nnyo ebyo ebyokuzanyasanya ebintu bya komedi yesibasiba bukaya mutwe biki okufumba okwo walaba ofumba pirawo enajja n'amusiikako bintu bingi yava dda ng'ayagala nnyo ebya komedi ebyo
ebintu ebyo bwe nga mugambe Yasini n'ebino ebintu by'okola lwaki wekola ng'omulalu ye ng'asigala aseka busesi nga simanyi nti kigenda mukulamu agenda kyongerayo mu maaso. Kiki wandyagadde okusibira Yasini ku lugendo lwe lwatandise? Tandyagadde kusibira Yasini ku lugendo luno lwatandise era nkimusabira nnyo kimutwale mu maaso. Kikulikidde kitya nga agamba nti waliwo Munamaurire agenda okujja mukoleko interview? Nasanyuse Yagambye ddi? leero. Yagamba nti nno wali abagenyi abajja. Namugamba nti wali abagenyi abajja nti baali nti bagenda kujja bagenyi bange bagenda kujja wano waka Banamaurire. Nange nasanyuse nti yenze bwe nti owudde muli eri nga naawe ng'omuzadde omwana wafuuse ow'omugaso mu nsi eno. Yasini, olaba feesi ya maama? Njiraba. Maama Bambi andowooza tuliyita oba amaziga ag'essanyu. Lwaki amaziga ag'essanyu? Kiki owulira muli eri? Tugamba ndabisizza wange atampadde ekitiibwa. Akwesizza ekitiibwa? Kiwali tosuubira? Yasini, abadde nkusaba tetunya gyesobolawo maama kinene nnyo naye ku lunaku luno olwa Mother's Day fukamira weebaze maama ono okukuzaala n'okukuza n'okubanga tuli wano fembi tufukamire twebaze maama kubanga maama ono amaziga g'omulaba avaamu naye ebigambo bino njagala osengeko ebigambo byo by'osobola omuwa ku luno olunaku olwa Mother's Day kuba maama muli awulira essanyu ly'amaanyi teyakisuubira nti mutabaniwe asobola omufuula ow'enjawulo ku kyalo kuno. Maama bw'otambula bakuyitaani Maama Yasini? Maama Yasini, Maama Yasexi. Kati senge nange nsanyuse nnyo okulaba nti Yasini kye bali bansuubiza mu bo mu bayaaye. Yasini ampeseza ekitiibwa nandita Abanamaurire bwe bati awaka wange. Yes, agende bali bagamba nti bayaaye Bambi ku kyalo. Bagamba mbu abaana bo bayaaye. Baana bange bayaaye Bambi. Ate babakwatangako tibanywa enjaga mu Bambi baba batemula abantu. Era nsaba Yasini Mukama amwongeze mu maaso. Yasini, kamera eyo ekulimu gwe ne maama babiri bwe muti. Sengeka ebigambo byo byewandyagadde ogamba maama ku lunaku nga luno lwa Mother's Day ng'ensi ekulaba ng'otunuulidde maama mu maaso. Mbadde nkusaba okwate maama mu ngalo obeeko ne by'omusuubiza. Maama wange ku lunaku luno kwebaza. Tuvudde wala nze naye era akugamba mwebaza. Sina kinyiza muwa kinene naye nga mwebaza. Mwebaza. Kale amaziga ga maama ag'essanyu wamu n'omwana naye nga maama kyenkusuubiza Yasini ajja asobola okuba w'amaanyi. Yasini ajja kuba w'amaanyi. Olaba nze munoonyezza n'abalala bajja tandikira awo era tajja kuleetinga down. Kino ekisiibo kiveemu ebibala eby'amaanyi. Kuba ngambye nti ate olaba kati abasajja okuva mu America abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo bamutextinga ne bamugamba byokola birungi. Tusabe busabi tubeere nga kino ekisiibo tugenda okiguka kiti nga kirimu ebirungi kuba mwana w'amaanyi. Yaŋŋamba juzi walolo wamugamba n'omugamba Yasini lwaki tovuddeyo abantu ne bakulaba nga bw'ofaanana? Namugamba si bya kiyaaye vaayo bakulabe banno bakulaba batakumanyi bakulabe n'abakumanyi bakwongera okukulaba. Namugamba ekyo. Kantu kyaka Yasini ke yali akozeeko nekojjukira n'ogamba kano kannyumira nnyo. Yasini oyo kuba obwazannya yazannya akakyasinze okunyumira
akakyasinga okunyumira era ebyo bwe biti byayagala balaba ofumba nga gamanze kankumire enko kale idye afumba nnyo ebyaida gamamaze butungulu salasala nze ngenda kusiikira era apostinga nnyo omuceero kiro 10 nga yabisiika naga kati mama jangu emanyi okufumba ofumba ne ku mikolo nfumba ne ku mikolo abamu mikono gyange abampita ngenda kati wayinza okuba yeyo omuntu munange ngaakulaba maama ng'agamba ayina famire ewuwe naye yali agadde kupirawo omulungi muwe enamba yo muwe enamba yange eri 0701 79 44 87 era ne Yasini naye afumba Yasini omanyi okutabula pirawo kiro 10 ntono ze mvudde kuva eri nga mubeera wano nga bonda zimuvaako mugamba tabula ezaba nubbi. Yasini mama agamba nti ku kyalo mubuze munyoomebwa nnyo babayita abayaaye babatuma amanya ag'enjawulo kiba ku kyalo obaka ngambe obundoze wane wakae tuinamu obaka ngambe ekyokwematira sife abalina kasente nnyo sife abatayina ennyo buto tambulira nsonga kufa bulwadde nze siva waka mbeera waka eva kale cruise exclusive kwe tukyali mwebali nnyo okubeera ng'ate mukyatwekuumiddeko obudde buno bwennyininyini Shanik ku kamera kwali bulungi nnyo tusinzidde wano Kibuli olunaku olwaleero tusanze maama wabazaala bameka Yasini abalenzi bali 3 abala bali 4 oyagala abantu bayaba bongera okuyamba Yasini kuyamba Yasini njagala bamuwagire bamutekemu amaanyi asobole okuvaayo naye ayambeko abalala Yasini wabeera w'amaanyi tasobola kusuulira abalala tuyanza Yasini ebigambo bye bisemba byewandyagadde ogamba abawagizi babakwagala nnyo ku TikTok kanfukamire kubanga nebaza kusookera ddala nebaza babayita bakadaama mbebaza kino mbebaza Bambi mwebale most kadamas Bambi mwebale era mbasaba naguddeyo YouTube Yashpopy ne Instagram nafunye empya Yashpopy mufuna wonna ne Facebook page Yashpopy TikTok Yashpopy Bambi subscribe ngenda kubawa byonna bye mwagala ne kusingira Bambi mwebale mwenna mostly n'ebintu ebyozannya oba okyabijjukira teri kyesijjukira tewali nze ntula butuuzaawo nenfuna hype mu mutwe sikola practice no I don't do practice hype nga olimba wendufunyaawo that's ntekawo butesi kamera nga nfuna hype okolera ku nnyumba kyeyo gyotera obeerako omuzigo gw'ofulumamu muzigo gwange guli awo kumpi teguli walaya kale tugende wali eri Yasini atulaga omuzigo wakolera yambala ziri eri nyambale zino Yasini atulaga omuzigo wakolera then ndowooza tujja wunzikirawo ku muzigo ng'atuwaddemu ne sample y'akayimba ke akafly wano okulya ku muzigo kati kamera ogiteekawa kamera nze ngeri inako kagundi ka tripod naye oba kaali kakola kine kamenyeka nengamba nfaaki geti yiyo teekawo simu yange wano funa essimu yo funa essimu ye kati nkwata bukwasi wano TikTok kiraba ndamu tukolere kali ka challenge ka gundi nga eggwanga lira akafly fry Bambi akantu ako kanyamba nnyo sagala kubani bamwebale kukwatire tukulabe
kati ogenda kukolera bali eri. Okay. Nze ngenda kuwa sound. No problem. Then go. Tereze mayempa yange eno baba bagitunga we batisimanyi nakumanduze nagigyagana neje sonyiwa. Kale kakati tugenda kuba tulaba Yasini engeri gyakolamu mu video bwe. Oli ready Yasini? Kagundi yako gwegena kusiganga omukwala yakoleche. Okay. Tugen 3 otunula wano. Kati agenda ingira character. 3 2 1 let's go. Tirabuka feel want to fry. Sagala kava I don't wanna cry. Sagala kufa I wish you put it down. Bagamba try paper never get to try gwen. Amala bugasesera musai. Atamatira Mungu akube balai. Sida jemvanze ndairaga walai. Marapo gampo nyakweti balai. Tafuna mukunje. Kale. Kano kateke mu draft team. Hatukateke mu draft. Kadeni otukolere ne kali eri akala ke wakola. Aka eya mina. Oh, pegamina. Gachi abasali. Mamina. Mamina gashizi kosa. Yasini, ebigambo bino bikwata otya? Ebigambo kati nga luno oluyimba. Lunaku lumu nze kimba nkikutte mutwe. Mba maze. Kasita manya kati sawa bwezi tinera kola video. Kiki okola ng'ogyeko ku TikTok? Nkola mirimu gyange. Tukolera mu industrial area. Tutunda boards. Tunda board design ebyo ebisigadde. Manager. Kale, webale nyo webale ddala Allen Cruz gemanya njagala kubeera nga ate manager ogenda kwogerako naffe dakiika emu jangu dakiika emu kuba ye sister we kati abalenzi bagenda gamba bannange nze Yasini gwe sigalayo mpe sister wo. Manager kibale. Kale se manya bakoyitana bamita Saidat Majid. Yeah. Okay. Kikulikira kiri okuba ne brother white talented. Brother wange kimpe essanyu kubanga nasooka kigaana then picking up kubanga nze ndi mukazi mukozi ate njagala nnyo kubanga omuntu akola. Wasooka n'okigaana? Nasooka n'enkigaana kuba Yasini kuva mabega muntu akola bintu biri fane bikikuva ku somero so ne wano ku kyalo ng'abeera mu zi comedy. Akuwuliriza nnyo? Yeah, ampuliriza. Wabigaana n'asooka n'abivaako? Yasooka n'abiremerako kati lumu mbanva ku mulimu ne musanga awo ne banne ng'ali kuzina ebyo ebintu bye. Nanyiga nnyo ne mugamba Yasini jangu sinze mukulu anzirako gwakubiri. Ne mugamba Yasini jangu ne ngamba biki byokola oyagala kononeka ku kyalo. Ne nnyomba nnyo ne mukadde ne mugamba maama Yasini ebintu byakola si byagala kanoonya omulimu. Kati good enough ku mulimu gwaffe bali bagala yaba sales. Nasooka mutwala marketing nenga muto ne bane mutwala nagwa interview. Namugamba togwa mu manyi. Sawa yonna chance bwe najja nja kuteekayo ka stands jendi. Ne tubeerawo time came nga bagala ba sales person. Ne muyita. Namugamba Yasini jangu tugende ne ngamba maama Yasini agenda kononeka. Abana bo kukyalo manya bavubuka nga bali kukyalo. Asobola okugenda mu big group ebibye ebintu byakola nayo noneka. Nentwala Yasini nenjogera ne babosi bange waliwo omukyala bachina nze kola na bachina waliwo gwe bayita Lu waliwo Madam Maxi Madam June kubanze nkoze nabo kati myaka 6. I spoke to them ne bangamba ajje tulabe. Yasini bwe yagenda yo ne bagamba taina nyo experience naye nze kyemmanyi agenda kukola. Ne bagamba okay Yasini atandike era nabo one day nsaba mujje ku mulimu gwaffe mulabe babosi. Mugamba nzije nangamba babosi tebakkiriza. Nja kwogera nabo kubanga era fenna yatuyigiriza n'ebya TikTok n'abachina abalina amanyi no bakozesa amna bagamba lu you come ne tuzina nze by the nali sibimanyina nnyo kubanze mba busy namugamba Yasini bino ebintu byonyingiza mu sibitegeera nangamba mujje tukole abwina ne TikTok ne kikwano kya faawo kimmatha ngingamba Saida muleke wadda akola kubanga bana abaana baba wa target so mubeera ko nnyo namugamba manyi tugenda okola kati tugenda balancing obeera ku mulimu first focus then we tunyuka njagala okola ebya TikTok byo bikole ki bigwe olunaku lwakubira Yasini twali ku mulimu era Yasini ajja ku office yanga ngamba omanyi Saida Alan Cruz ankubidde namugamba Yasini najja nangamba Saida omanyi Alan ankubidde namugamba Alan Cruz gwe manyi si ye yabo bafere
Nemugamba kale katugumikirize wanaabaze nina ne brother wange Yasini kwadda ali Dubai. Nemugamba ali omanyi ne message eri wano naye era yanze mu kimusaida bafere Alan Cruz tafunika. Nemugamba ali omanyi omwana ntandise okukola ki kannemeddeko nnyo kirabika Cruz agenda nangamba gosoko oyogere naye. Nemugamba sijja kati jo Yasini yankubidde kusaawa 6 nangamba Saidi omanyi ogenda bera wencha nemugamba simanyi Alan Cruz mbade na mtown nankubira jangu nemugamba Alan Cruz yenyini nti nemugamba oyagala kumfera naye kanziruke era boze nganiddeyo nangamba Saidi Alan Cruz atuse nemugamba Cruz gwe mmanyi tasobola kugenda mugeti ya mwenti akunonye gwe Yashpopy nangamba Saidi Alan Cruz azze nemfulumira wembalabye I was so surprised naye ne chimpessanyo kubanga ne mugambo laba waliwo tubalaba abantu bangi abakola interviews z'abaana namukolako namalo mumanyi sensi namwerabira ekitegeera naye nze namugambe wabanga Cruz yaze I have hope era nemfuluma kale ebigambo byebisembe ebigenda eri bafani ba Yashpopy ebigambo byange ekisokera ddala obebaza okuwa support gye muwadde Yasini ffe tumuyita Yasini naye Yashpopy njebaliza ddala kubanga mwe mwanzizaamu amaanyi nze nali nkiganya at first nga njagala akole because sagala mwana abeerawo nga is idol nemugamba nga nze mbeera mugamba kimu sooka okole kino soke tukole kino olaamala otereeza kino nja kulaba ekyokubiri kyoyagala kuba yali angamba olaba kale naye njagala gendako ebweru namugamba tosagenda kukyo kasitane wano okola babbosi baffe balungi first focus on this era nga ngamba kati bwe yakola bino ebintu bye namugamba kati olaba at least bw'ova eri ng'olina stress y'omulimu osobola okumalira wano ki netandika n'omugambo omanyi Yashpopy kati olaba waliwo ono gayi Nigeria bamuyitani osondu obani mbera nnyo namugamba Yasini namweyo idea namugamba Yasini olaba waliwo gayi Nigeria gezaako bajja kutegeera nali ndi awo nangamba tosobola kikkiriza olaba likes fe tusinze nemugamba olaba awo kirungi kati sookera ddala okwebaza Uganda mwenna abayambi Yasini okutuuka wano watuuse kubanga Cruz tofunika Yasini si yakunoonyeza naye omuntu okunoonya it is something big mbebaliza ddala nenebaze ne Alan Cruz azze obutaba abafere okonoona ebirooto by'omwana mbebaliza ddala we mujje bagamba batya era temujjangu okwo bannange tubasaba buwagizi bwa Yashpopy musubscribinge ku YouTube ye ku Facebook Instagram Yashpopy kati go manager bannaye kati enamba manager abayagadde Yashpopy enamba tukola tutya enamba yange gye mwagala eri 07 abavubuka kati abo bakutte peni bannanga abavubuka kati abo bakutte peni abansumbwa ndi mukambwe nnyo 0757 834011 yeah kakati Shaniki enamba bagibawadde bulungi nnyo gyagibaterawo wansi awo basobole okubanga ate bagifuna bulungi nnyo otherwise njagala okubeera nga ate nkwebaza you a very talented guy thank you so much bwe nakulaba nagamba there is my character that I always act nga siri ku mirimu giri egy'amawulire gino gye ndiko ey'ama Brighton naye bwe nakulaba nagamba wow this guy okitegeera togwamu maanyi bangi bajja kusekeera bangi bajja gamba yeekoze ebyekikazi yeekoleza biki but keep focused that's why ndi wano wendi that's why nsobola okuyimirira naawe abantu ne bagamba nti Alan Cruz olaba aleese ono so stay focused togwamu maanyi social media lyessuubira faavu ko kitegedde kale njagala okubeera nga atemba sibira n'olunaku olwaleero otherwise Yashpopy ampaddewo ogundi bagita batya warm welcome simanyi biki byonna bibadde bulungi nnyo maama mulabye ayogeddeko nammwe very humble mom namwe abaagala emikolo nga mwagala omukyero omulungi pirawo omulungi maama akuwadde ennamba ye mukubireko bwoba olina ka bizinesi akalungi omanyi buli kimu kitandika ne family ayinza okubanga yeyavuddeyo naye ate bangi bajja mulandirako n'okgenda mu maaso kale njagala nnyo mbebaza mugende maaso n'okubanga musubscribinga Alan Cruz gemanya musibe bulungi mwerako